10 n'okulaba nti mufuna public services nga za bwerere nti nebbanja letuyina wakulimalawo banja ajja okulimalawo. Ye John Katumba yamazidde okuba nti naye ampuliriza ayambala yatongozza liberation vote. John Katumba oba Katumba oye bumusinga okubanga mumumanyi naye nga ye John Katumba. Kakati Kalyesuubula Benjamin ono yagamba nti abadde mulina kibiina kya National Unity Platform yakidduseemu era olunaku lwajjo n'alangira nti agenda kwesimbawo nga independent oluvannyuma okudduka mu kibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform. Kalyesuubula Benjamin yagambye nti kakati yesaawa kubanga nti mu kibiina ekya NUP yalemererwa obaolyawo okufuna obwenkanya n'asalawo n'akiddukamu. Kakati naye ampuliriza ali awo. Ekibiina kya FDC kyaleese dda Nandala Mafaabi bamutongozza dda nti yagenda okuba nti abakwatira bendera. Ekibiina kya fadda kya Nandala Mafaabi bamutongozza dda. Wabadde okwogerezaganya Just tebyabadde mu Delegates Conference, tebyabadde mu kalulu kamyufu, wabula abakadde b'ekibiina be batudde ne bamatiza Patrick Oboya Muliya tebakwatira bendera mu kulonda okw'omwaka ogwa 2021. Kakati okukakana nga FDC baleese Nathan Nandala Mafaabi abadde Secretary General ow'ekibiina ekyo yayambadde dda era yagenda okubeera presidential candidate ow'ekibiina ekiyitibwa FDC. Mu kaseera kano tubadde tetunnalaba mukyala yenna, at least for now tewali mukyala yagenze maaso nokaleka nti obaolyawo avaayo yesimbewo, wabula zoze kugamba beesimbye ku General Museveni kitegeeza nti ye mwali mu kalulu mwali. Robert Kyagulanyi Ssentamu principal ow'ekibiina kya National Unity Platform, olunaku oluyise bannakibiina wali Makerere Kavule bagenze maaso nokaleka nti banveirinze official poster ye egenda okuwenja akalulu. Kyagulanyi Robert Ssentamu poster ye eri official egenda okunoonya akalulu bajanveirinze olunaku oluyise, era ye mwennyini principal n'avaayo n'ategeeza nti General Museveni tujja okumumalaho. Yakozesezza ebigambo ebyo, yagambye nti NRM tujja okugimalaho, General Museveni yennyini ngenda kumumalaho. Oba akakasa simanyi, yagambye nti wakumumalawo protest vote ku posta ye egenda okunoonya akalulu. Ekigambo protest vote teyakitaddeko. Omanyi bulijjo nabagamba nti posta za Kyagulanyi mu Kampala n'emiriraano ze zibadde zisinga obungi olw'ensonga nti bakandidate b'ekibiina ekya NUP buli abadde akuba posta eyiye ng'ateekako ne Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati eri official yafulumiziddwa olunaku oluyise gy'agenda okulabika nti obaolyawo akozesa, era n'ekigambo kiri protest vote kwekiri nnyo. Protest vote. Kyagulanyi Robert Ssentamu akuza omwezi zaali 12 February omwaka 1982 n'azaalibwa ku ddwaliro ery'Enkozi. Ebyobufuzi yabiyingira mu April omwaka 2017 era nga amaze okuba nti awangula akalulu ak'okuddamu aka by-election eri mu kitundu ekya Kyaddondo East Constituency 2019 ngena kuzomwezi 2 July lwe yarangirira nti era agenda kwesimbawo okusooka era mwaka gwa 2021 akalulu ako yakalimu era n'akwata kifo kya kubiri newankubadde ne Gyebuli n'agamba nti gavumenti ya General Museveni akalulu yakwatamu kakwate yali agenze maaso n'okuba nti akawangula. Kyagulanyi yamaze dde okuba nti ayambala kitegeeza nti akalulu kano mwali ye muteebi w'ekibiina kya National Unity Platform era amagambye nti ne posta ye yagenze maaso n'okulabika nti yatongozeddwa olunaku oluyise. Era nga bw'omanyi ebya NUP ebyabwe byakajanja nnyo, kujanjawaza, kusuuta, kuwanika. Akawungezi konna olunaku olwajjo bw'obwazibidde ne bukeeredde nga posta y'omukulu etambula ku mitimbagano wonna, kubanga bano baagamba nti awalala osobola okufuga naye ku mitimbagano Kyagulanyi yafuga. Ku mitimbagano ye president waayo. Kale no posta ye etambuziddwa nnyo ekyenkaniddawo nga buli w'obikkula olaba Kyagulanyi. Ku posta ye baamutaddeko eriko ekigambo protest vote. Bwe bityo byagenze basinoka nti byatambudde kitegeeza nti Kyagulanyi waali era kitegeeza nti shutdown wakati we ne General Museveni egenda kubeddamu egenda kuba rematch. Yes, egenda kuba rematch wakati wa General Museveni ne Kyagulanyi.
abalala bonna benkubuulidde obawulidde naye nkimanyi mu mutima muli naawe okimanyi nti Rimaaki egenda kubeera wakati wa General Museveni na Kyagulanyi bwe kiri tebasoba mu 10 tebasoba mu 10 Rimaaki era nga gino emipiira gye tuwagira egy'Ebungereza babeera 20 naye ogenda okulaba ng'okuvuganya kuli wakati wa Arsenal na Man City abamaani oba nga bali luddawa eri mu 17 naye nga bo beewandiisa okwetabamu kaakati ne kano newankubadde nga bangi kisuubiddwa Rimaaki eya 2021 Rimaaki ya 2026 ani yaani General Museveni alina ekigambo kyayogera jjo juuzi emabegaawo ebimu ku bigambo bye ebigenda maaso n'okuba nti byetambuzibwa bwe yategeeza nti ekibiina ekya NUP yagamba nti guruupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo guruupu ya Kyagulanyi ninja okugimalawo yali General Museveni kakati Kyagulanyi olunaku oluyise babadde baniveringa official poster ye ategeezezza nti General Museveni n'ekibiina kye nja okubamalawo ani agenda okumala waani eno egenda kubeera battle again egenda kubeera battle 2026 General Yoweri Kaguta Museveni versus Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo coalition oba tewali abooduvuganya gavumenti beegasse oba tebeegasse naye egenda kubeera battle bwe kisuubiddwa okujjako ng'ensonga endala zinaabeera zikyusizza bye tusuubira naye beegatte tebeegatta agenda kuba Kyagulanyi versus General Museveni nga bisuudo kuba nti byetambula kale nno kandidate gwe baagala okuleka nti bavuganya ye munnakibiina ekya National Resistance Movement era nga mu kaseera kano ekyamaani waakyo ye mukulembeze w'eggwanga ye commander in chief onako oluyise bamwanirizza mu bitiibwa ebutavujjana wali munda mu ggwanga eritibwa erya Kenya gye yabadde Kenya baayanirizza General Museveni oyinza ogamba nti Donald Trump engeri bannakenya baaniriza President Museveni onako oluyise munda mu ggwanga erya Kenya otuuka n'okkiriza n'ogamba nti ono ye mu East Africa bonna bavunnama ate ab'e Kenya bamuwa ekitiibwa okukamala bw'agende Tanzania bavunnama oyo gw'olaba General Yoweri Kaguta Museveni mbagambye nti baamwaniriza mu bitiibwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya Kenya ebiyitirivu ddala bw'ayogera ng'ali Kenya bonna basirika ne bawuliriza omusajja omukulu aludde ku mutala East Africa amanyi buli kintu bwe kitambula respect gye bamuwa Kenya erabika nga ya kika kya waggulu General Museveni tutegedde nti waliwo zi MOU eziwerera ddala 8 ze bataddeko omukono wakati wa Uganda ne Kenya meeting ekusooka yabadde ya kyama ng'eri wakati we William Ruto ne Raila Odinga ne babaako we basayininze oluvannyuma n'ayogerako gye bali anti mukimanyi ebyokwogera alina bingi n'ayogerako gye bali ebintu ng'ebyagenze maaso n'okeka nti byatambudde myaka gigenda kukwera 40 kasookedde nga agenda maaso n'okeka nti obaolyawo akwatamu okulembera eggwanga lino okuva omwaka 1986 General Museveni kakati amawulire gagenda maaso n'okeka nti gategeeza nti ekibiina ekya PLU si kibiina bagamba si kibiina bamaze dda okuba nti bafuna order okuva ewa mutabani w'omukulu babagambye nti police mwenna muwagire General Museveni ne NRM wakyaliwo chance ya kulaba General Muhoozi Kainerugaba Rugaba mu kalulu yasigadde mu magye order eriwo nti mwenna muwagire General Museveni mwenna muwagire General Museveni Yoweri Kaguta bwe kiri ekibiina ekya NRM kisuubiddwa kumutongoza mu butongole nenge ebiriwo yagenda bakwatira bendera General Museveni yennyini ono yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti engeri gy'abadde atambula eggwanga ng'alondola enkola eza PDM bawana yinki bennyini be bamusabye agende maaso n'okulabika nti akomawo era waali General Museveni yatandika okuwangula akalulu omwaka 1996 akaasooka otegekebwa nga maze okulembera eggwanga lino emyaka 10 nga tewali kulonda finally ategeka akalulu omwaka 1996 yakawuuta buva 2011 bamunyenyamu yali Dr. Kizza Besigye eyadduka mu kibiina kye kyennyini najja ateekawo embeera
2011 General Museveni era n'asimatuka akalulu ako yakawangula. Omwaka ogwa 2006 nako kaali kamaanyi ekyenkanidde awo, Besigye yaddamu n'ateekawo embeera, General Museveni n'akawangula. Kakati omwaka 2011 era yadda Besigye naddamu n'amunyeenya ekyenkanidde awo n'abalala, General Museveni bigenda okuggwa nga akalulu yakawangudde. 2016 ab'oluvuganya gavumenti baagezaako n'okwegatta okuleeta John Patrick Amama Mbabazi. General Museveni bino byonna teyamanya, yamenya mu jjenje kkalu era n'akawangula. Omwaka 2021 oludda oluvuganya gavumenti lwagenda maaso n'okuleeta amaanyi agaali tegalabwangako wansi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu principal, newankubadde nga ekibiina ekya NRM ebyaddala baakinyeenya. 2021 kimale kifiirwe ababaka abawera n'ebifo ebiwera mu kitundu ekya Buganda ne Busoga. NRM mu mwaka 2021 kiyatuukako yali tekituukangako, ebyaddala Kyagulanyi yabanyeenya ne bamuwulira. Wabula newankubadde nga Kyagulanyi yabanyeenya Kamala, minisita abawerako ebifo ne bibafiirwa mu palamenti y'eggwanga, wabula ye General Museveni tebyamulobera kugenda maaso n'okuleka nti akawangula ak'omwaka 2021 yakawangula era kati ye mukulembeze w'eggwanga. Agenda okweza emyaka 40 omwaka ogujja nga yakulembera eggwanga lino bwe zinaaba ng'ennaku z'omwezi 26 January. Kati singa awangula akalulu kano akaddako, kitegeeza nti eggwanga ajja kuba alikulembera emyaka 45 singa Omukama n'aba akyamuwadde obulamu. Bwe bitambula kati General Museveni n'akalulu bali bati. Era bw'oba oyagala wiini y'akalulu otuma General Museveni gwe kasoogamba nti oyagala kuwangula akalulu ng'omugamba nti wuuyo nga gwe kasoomuteekawo linda wiini. Ate oyinza okubuusabuusa, how can you even yewangula 96 nkubuulidde, yewangula 2016 2016 2016 2021 kati oyinza mubuusabuusa. Kati gwe bw'oba oyagala wiini y'akalulu ndowooza ku linnya eri Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni kasitoba ng'oyagala wiini y'akalulu tosobola kumubuusabuusa. How can you ddala riyale oyinza mubuusabuusa. Naye nga sofa beebo abagenze maaso n'okuleka nti obaolyawo balaze obwagazi okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga omwaka 2026. Kaakati bino bitegedde tulinze kulaba abanaavaamu n'abalala bagenda okuba nti obaolyawo beeyunga ampuliriza mu lwese eno. Tujja kubaawo nnyo okuleka nti tukubuulira. Kaakati n'omusaawe ey'okubiri ngenda kutwala mu kibiina ekya NUP. Yes, mu nuupu gye tugenda ekiri eyo akamyufu enswera erina maanyi getuleetedde getugenda okuba nti ampuliriza tulaba ate mu kaseera kano kennyini we naataddeko PAL FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Bannaffe aba Hub Horizon bagamba nti webalinga bulijjo ogenda maaso n'okuleka nti bakujjanjaba ojja kubasanga wali Kawaala. Bali Kawaala bali kukuba eridda Kawaala bw'oba ovudde ku ssomero eriyitibwa Good Times omukono ogwa kkono ekikuba ekyo ekigenda eri ku Mugema gy'ogenda okuba nti munnange obasinkana bakujjanjabisa eddagala nga lya butonde, bajjanjaba endwadde nga prostate enlargement, infections mu baami n'abakyala, mu banuuzibwa omugongo mugende babajjanjabe. Abaami nga ebintu tebitambula bulungi babaleetedde ekyupa eyitibwa Strongman egenda bayambako ku prostate eyagaziwa nga ebyesenge bigaanye ebyaddala mugende mufune ekyupa eyo ku mitwalo 4 bagiyita Strongman ate nga bakuteddeko gye bayita musongola mix negenda kulabika nti ekuyambako naddamu mmwe nga size obuusabuusa. Zero infections weeri mwe abatawanzi ba infections ebizimba mu nseke abazibikira mwena mugende bubannaffe bano aba Hub Horizon babajjanjabe ku bessimu eno eddagala basobola okulireeta wonna wooli. Note 750 87 4396 note 750 87 396 noti 785 38455 noti 785 38455 Airtel ne WhatsApp kweri noti 750 87 396. Ate nga nkujjukiza Moduzi Management Services nga bulijjo abo basangibwa ku kizimbe ekiyitibwa Kamule wali ebukoto opposite bukoto White Flats bakujja ku stress opangisa bw'oba oliye ng'okuuyo okuguba n'abapangisa tolina budde bukayana nabo batuukirire ate munnange bakuyambeko.
essimu lino 759 739 778 52553 ogenda kuba ate obufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Aga Palestine lino ddwaniro Irani Israeli ng'egajja okusembayo olwaleero olwatandikidde waka mbagambye nti katukomewo ne vetting ekibiina ekya NUP kubanga bakandidate abeesimbye ku bifo ebyenjawulo okwebaka tebakyebaka. Enswera inaga ereese okuva eri mu bakandidate ne mu kakiiko akasunsula. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasula mpola mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165*5*2*M# okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032M200000. Mbanjulira M&H Islamic Research Center Nateeta abaleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic Cupping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri obulala wamu n'okusanyalala. Abakyala batawanyizibwa ensonga zaabwe n'azibukula enseke n'okujjanjaba ebizimba kabooto nga alusa ne kandida emisujja gyonna n'endwadde ez'ekyama n'okakasa nti ekinene ky'ekimire kitone mamba emirenkejje. Nga M&H Islamic Research Center abajjanjabisa ijama bali Nateete opposite ne Totala okupaaka ku Ntami Complex songa e Masaka bali Kinoni mu tawuni ng'ate Bugwanjuba bali Shema Kabwohe ng'ebisingawo okubira Sheikh Kasujja Umaru ku 0702 720 695 oba 0782 720 695. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanja gange nze Ssekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetu oli mukutikula? Yo wange gwe tonnatikula. Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani akkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka. Ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage. Byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +8 3 Nkaga 82 5 75. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedrin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770 78 oba 0754 emikaaga 3 You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more.
Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda.